Tulaga nti ebyenjigiriza bigenda kukyuka. Eno bagiyita Noop Secondary School. Director waayo ye Kyagulanyi Ssentamu Robert. Headmaster waayo ye Joel Ssenyonyi. So kati saawa zino tulaga Museveni nti ebyenjigiriza bigenda kukyuka. Ngate mulimu ka ready. Mulimu ka ready. Ante era rugiye kala yaffe. Tuina colors 3, tuina navy blue, tuina white and red. Ne sportswear nayo tuleeta mwe mubeere bakkakkamu. Aba NRM abakopa tubakubya akavulu leero. Ejjo mwabadde malala fe tuli kwalaali. Headmaster waffe Joel Ssenyonyi. Director ye Kyagulanyi Ssentamu Robert. Yes sir. Nga somero ki? Essome baliyita Noop Secondary School. Ate primary temugirese. Primary tetunatengezaawo lwa nsonga eno ya byanjigiriza by'abakulu okusooka. Naye nga ne mu bato tujja. Naye nga bakyetaaga abaana. Ate university. Ne university ova mu secondary n'olyoka odda mu university. Ne mu university ejja. N'abasiisi weeguli. N'abayizi bakyaliwo. Essomero likyayaniriza abayizi bangi era asobola mu Noop Secondary School. School fees ziri affordable. Esangibwawa. Kamocha. Esangibwa Kamocha. Oluvannyuma lw'okusitwagolinga mwalabye abantu bonna eggulo beewandiisizza tewaliwo gwe batulugunyiza naye oluvannyuma okuva lwe twatandise okuva emagere ku makya abantu baffe batulugunyizibwa omwana omu omukono guvuddeko akakiiko k'ebyokulonda katunyenyeza okutuuka leeti naye kaali badde kanenya poliisi kubanga nabo babadde ne sikuriini okuva Honorable Kyagulanyi kati pulezidenti wa Uganda addako oluvannyuma lw'okutandika okutambula emagere tutataaganyiziddwa nammwe bannamawulire mukubiddwa emmotoka zammwe obwedda bazigaana naye ekyo tekigenda kulema naye tufunye information ti mukulu Kyagulanyi bw'asomye manifesito ye ekwata ku buli nsonga bongedde okufuna ebiragiro eby'enjawulo era nga bagamba tekisoboka bo bamanyi teryakoona ku poliisi teryakoona ku magye naye ye manifesito ya Kyagulanyi gy'ayogedde egenda okukwata ku buli nsonga so n'olwekyo ne we banaakola batya tayimu erandika tusigazze emyezi 2 era mwami Museveni waba akola speech ye tateekamu yakuwangula ateekemu awanguddwa atya era tugenda mukuuma tutya. That is the issue. Generation yesazeewo era buli omu akirabye eggwanga byonna so kusaba bannaffe bonna abeesimbyewo mu mutima omulungi badde emabega waffe tetuddamu kwekola busolo nga bye tulabye olwaleero saamu ya Kyagulanyi ate tulaba baleeta n'abantu abalala so n'olwekyo tetugenda kudda mabega ekyo balimba ne banaakuba tiyagasa ajja kuggwamu baleete omulala baleete n'enfuufu naye ng'abantu bamaliriza n'essaawa zino tugenda kati amawulire galiwo bakyamusuuza mu kibuga naye tugenda magere eyo gye tugenda okuva ate tukomewo n'amaanyi mangi oba baagala oba tebaagala Kyagulanyi alina okutuukako mu kibuga olwaleero oba ku mini purayisi oba ku naye ng'agenda kutuukako mu kibuga abantu babadde tebakimanyi nze nabadde kiyamaani wa nomination eno enteekateeka yonna njirina twagaano kyogera ani ali mu nteekateeka enteekateeka eno njirina alina okutuukako mu kibuga oba ssaawa 11 oba 12 beekyo bakyerinde ekyo twakisazeewo so I'm assuring you Kyagulanyi's determination when you heard about the manifesto of Noop it is a determination manifesto to change the revolution of Uganda. Tukitaba ekikulu pulezidenti bamukwatidde eri tuli wano kusanyuka kyobali kiriwo naye ate tutagwakyo kyonna kyonna tulina amasimu gaffe abamutuuza nga bwe tuli naye abasajja batulaze nti ate bo bajja namundu tyagaasi tukuba tewali omulembe agenda kwewandiisa agenda kufuna bigundi balese buntu ono akuno temuli nabo kati kano nsono kakumba ng'olaba kano temuli ono bayiro bakoleyo omupya bagendeyo balete yaluma ono temuli buno kola amaaso gala bagalikiriya batukubye obisingako ne buno bolaba kati kano
kati kano temuli I'm giving you protection up to a safer place. Okay? Alice. You are now talking to me. I'm giving you protection. Okay? Alice, mupakinzewa. But my car, I don't see it there because they've been chasing them. So I'm trying to. I'm taking you up the checkpoint. You call your driver. You will be safe at the other side. Wano tubadde tulinda pulezidenti waffe olw'okuba nti nalina okutuukako ku kitebe era nga nze MP omukyalo wa Kampala wano wabanga ekitebe kyaffe ate kyekirumbiddwa nze ndowooza tuba ne democracy gye twogerako enominatingiddwa eba tekyaliwo kubanga okubeera ku party headquarter ate ne batandika okubawo tiyagasi nze ndowooza ekyo kiba kizibu kyennyini kati tunaddukira wanga tusobola kugenda ku kitebe kyaffe nze ndowooza bannayuganda balabye ekigenze mu maaso eggulo NRM yamaze okunominatinga buli omu ne bagenda we bategese kati ffe twategesewa kati pulezidenti waffe takkiriziddwa kukomawo wano ku kitebe we twategese tolaba nti okwokujoga nomination etegeeza ki eyo. Honorable Nabila, what's next after the president has been taken to you? No, for us, as a political home. The other one is his home, personal home. This is his political home. He's the president, he's the head of this place. So for him actually to be bad, for us we don't have money to go to Munyonyo. We don't have money to go somewhere. We have money, we have only our headquarters, humble as they may be. This is where our home is.